Ebyo nga tutadde ku bbali muzannyo gwa badminton. Ensi ezisoba 30 ze ziri mu kuvuganya mu mpaka eza Uganda International Badminton Challenge eziri mu kuyindira mu kisaawe ekibikke e Lugogo. Simon Mugabi nga ye CEO wa Uganda Badminton Association agambye empaka zino za kuyamba abazannyi ba Uganda okuŋŋaanya obubonero ng'obudde bukyali obuyinza okubayambako okuyitawo bwe bali bakufunayo bazannyi abalikiika mu mpaka za Olympics ezijja okubeerawo 2028 mu kibuga Los Angeles. Tournament eno nga bwe nkitwala general sijja kugamba nti Uganda yokka naye general tournament zino ezibeerawo mu period eno nga twakamala Olympics nti ziba ziyamba abazanyi okufuna ranking eya waggulu ekisooka naye nga ranking eyo egenda okubayamba okuba nti basobola okuqualifyinga emitendo giri esatu. Waliwo qualifying for World Championships, kati nga for Africa tulina qualifying for Africa Games, tulina qualifying for gundi ze bajjawo tetujja kugenda mu Commonwealth Games naye twandibadde zituyamba. Kati nezibuilding gundi nti singa obanga oli high ranked qualification ya Olympics bwenatuukira ogwa omwaka 2027 nga lumu ogwokutaano bwenatandikira nga ranking eyo banga eri waggulu kiba kikuyamba kuba nti totandikira mu kye bayita qualifiers. Lubega Muzaffar nga ye nnamba emu wa Uganda agamba obukodyo bwe yafunye mu za All Africa Senior Badminton Challenge ezabadde mu kibuga Douala mu ggwanga erya Cameroon wakubukozesa okulaba nga ateekawo omutindo omulungi. Nga ffe abazannyi ba Uganda tuli capable okulaba nti tuteeka Uganda ku ntikko ng'erawo tugitadde Cameroon. Nze nganze omuzannyi wa Uganda nsuubira okulaba nti pangula gemu yange esooka mu qualification round cause abazannyi bano bayitirivu nnyo. It's worldwide tournament. Bazanyi bayitirivu nnyo. Hello, my name is Verona Sadadrazavipur. I'm a player from Uganda. I feel really prepared for this tournament. I've been training for the past 6 months at Mbogo, and I feel like I've improved, and I hope that I perform well. This is my 3rd edition of Uganda International. The past 2 years I've learned a lot. I learned that I have to become a better player, a faster player, a stronger player. Abel Chitaka, Salt TV, Omunnyo.